ekisiikirize akwatibwako ensonga z'amawanga amalala. Leero mbayisa okwogera ku nsonga y'Abannayuganda omuli ne Kano Besigye abatandise okukwatibwa n'okubulawo mu ggwanga lya Kenya oluvannyuma ne twekanga n'abantu baabwe ne beekanga nga bali mu mikono gya bitongole bya kwerinda ebya Uganda. Amateeka agafuga omukago gwa East Africa oba amawanga ga East Africa wadde waliwo okugatta amawanga ga East Africa ng'omukago oba East African Community, naye amateeka gano n'endagaano zaalekawo ensalosalo. Buli nsi n'esigala nga yeetongodde nga na buli nsi ekozesa amateeka agaayo. Ebyakendezebwako bwe bukwakkulizo obw'okwetaaga visa okuyingira eggwanga eddala, naye okuba nti okiriyalingibwa okuyingira eggwanga eryo ekyo kyasigalawo, era buli asala ensalo bamusaba passport oba ID ne bateekamu sitampu eraga nti akkirizibwa. Tebakoma okwo ne bateekako n'ebbanga lye bamuwadde okuyingira eggwanga eryo oba validity. Ekyo ng'okitadde wabbali mu mateeka agafuga ensi yonna mu ntambuza z'abantu singa baba beetaagibwa okuvunaanibwa omusango mu nsi endala, kye tuyita extradition, gateekawo nti ekisooka omuntu tasobola kuggyibwa mu ggwanga singa eggwanga eryo terina ndagaano na Uganda okuwanyisiganya abasibe oba abawaabirwa. Akwakkuliza akasooka walina okubaawo extradition treaty oba endagaano y'okuwanyisiganya abasibe. Ekyo kimu. Ekyokubiri, we wabaawo endagaano y'okuwanyisiganya abasibe nga bonna bagikkaanyako ne extradition, omuntu aba yeetaagibwa okuvunaanibwa omusango, gavumenti emwagala bw'eba ya Uganda esooka mu kkooti za wano neefuna kye bayita ekibaluwa kibakuntumye oba giyita arrest warrant. Bw'emala okugifuna n'egiweereza nga yitira mu makubo agamanyikiddwa diplomatic channels, n'egenda mu ggwanga gye baagala omuntu. Eggwanga lye basabye omuntu ne linoonya omuntu oyo waali, bw'abanga nga bwe batugambye nti Kano Besigye yabadde mu Riverside, ne bagenda mu kkooti eri awo ne bagisaba olukusa oba warrant ebakkirize okukwata omuntu oyo, era abakikola balina kuba abasirikale b'eyensi. Mu mbeera eno twandisuubidde nti abasirikale ba Kenya be bagenze ne bafuna warranti mu kkooti yaayo nga bagoberera warranti oba okusaba okuvudde mu Uganda, olwo ne bagenda bakwata oyo yeetaagibwa. Bwe bamala omukwata nga bwe kiwulira alina kutwalibwa mu kkooti, olwo ne bateekawo kye bayita extradition proceedings oba okuwuliriza oba okumulaga obujulizi n'okuwaayo obujulizi mu kkooti lwaki omuntu oyo yeetaagibwa okukwatibwa n'okuddizibwa mu ggwanga erimusabye okuwoza. Era omuntu yenna agenda okuzzibwa aweebwa olukusa oba right mu mateeka okusooka naye okwewozaako n'okuwakanya okuddizibwa. Buli we kibuusibwa amaaso oba togoberedde nkola erambikibwa mu mateeka oba gye tuyita extradition, ekyogerwako era ekibadde mu mawulire ne mbabadde bakyaziza Kano Besigye kiraga nti bwe yakwatibwa teyazzeemu kulabibwako. Eyamukyazizza yavuddeyo mu public n'agamba nti n'emmotoka eyabadde mukimye yasigadde mulinze, bategedde luvannyuma nti kati ali mikono gy'abakwerinda mu ggwanga lya Uganda. Kino nno kitukakatako okuvaayo okukivumirira nti Bannayuganda bongerwa okubulawo mu ggwanga lya Kenya ne bazuulibwa ate luvannyuma nga bali mu mikono gya bitongole bya kwerinda ebya Uganda, naye embulawo yaabwe nga tegoberedde amateeka amalambulukufu agalina okugobererwa mu extradition oba mu nkwata y'abantu ebweru w'eggwanga n'enkomyawo y'abantu. Kano Besigye okuva we yabuzeewo yazzeemu okulabikako ng'ali mu mikono gya magye ate ng'avunaanibwa mu court martial. N'emabegako awo waliwo abavubuka abasukka mu 3 abeefudisi Katonga, era nabo aboogerwako nti bakwatibwa mu ggwanga lya Kenya ne babuzibwawo ne baddamu okulabika nga bali mu mikono gya byakwerinda ebya Uganda nga bateekeddwa mu court martial. Twagala okukikkaatiriza nti amateeka agafuga enkwata y'abantu mu mawanga amalala buli we gaba tegagobereddwa kiteekawo okutya eri bannansi b'amawanga ga East Africa
okuba nti bannakenya bajja ttya mu Uganda, bannayuganda bajja ttya Kenya, n'abamawanga amalala batandike okutya amawanga gaffe. Emabegakaawo twali tusinkana ababaka ba Democratic Republic of Congo ku nsonga z'omukago gwa East Africa. Nabo ne bagamba nti abalonzi baabwe nga bali ku record ya Parliament ya Uganda nabo balinamu okutya, tebeesiga mukago gwa East Africa. Endagaano eziteekawo amawanga ga East Africa zaalekawo ensalosalo. Kiraga nti Kano Besigye nayakwatibwa naye bwe baba bayingidde eggwanga lya Kenya baakiryalingibbwa, era Kenya eba erina record nti bano bayingidde eggwanga lyabwe. Kati kitwetaagisa okufuna okunnyonnyolwa mu bulambulukufu okuva eri eggwanga lya Kenya n'eggwanga lya Uganda. Bannayuganda bakwatibwa batya mu Kenya ne babuzibwawo ne baddamu kulabika ate mu ggwanga ddala. Kiba kikontana n'amateeka gonna agoogerwako ku ddembe ly'obuntu n'eddembe ly'omwababira mu nsi yonna. Kubanga enkola erina okuyitibwamu ng'omuntu yeetaagibwa okuvunaanibwa omusango yo nnambulukufu era emanyikiddwa. So twagala okuvumirira engeri Kano Besigye ne munne ne bannayuganda abalala abazze bakwatibwa, engeri gye bakwatibbwamu etagoberera nkola erina okuyitibwamu ku musibe kuba ku muntu yenna ateeberezebwa okuzza omusango ng'ali mu ggwanga eddala okuzzibwa mu ggwanga eddala. Ebyo byonna biba byakolebwa wabweru w'amateeka agamanyikiddwa mu nsi, naddala nga tutunuulira omuntu okugibwa mu nsi emu okutwalibwa mu nsi endala. Era kiteeka ebyokwerinda bya bannansi mu kaseera akazibu. Twagala okukakasa abantu b'e Kenya nti wadde kitulumye era kitukosezza nnyo nga bannayuganda, naye bannakenya tukimanyi nti abantu ba bulijjo bino ebintu tebabiriimu era tebalina mutawaana gwonna, n'amaloboozi gaabwe ge baleezinze tugalaba. Ebibuuzo bye twagala okuddibwamu biri eri abakulembeze ab'amawanga gano erya Kenya n'erya Uganda okutunnyonnyola kati biki bye batandise okukola wakati w'amawanga gano ebikosa rights z'abannansi nga basaze ensalosalo zagana amawanga. Era bwe mbadde nzija nfunye amasimu ne konsani nnyingi ku ngeri ne Uganda gyetandise okukwata n'okuwambamu abantu n'ebadipootinga ng'omu gwe bayita muzungu booda, engeri gye yawambiddwamu mu Uganda n'addizibwayo ewaabwe e Bulaaya olw'okuba nti bannayuganda bangi bakolera mu mawanga ga Bulaaya, era n'eggwanga lya muzungu booda tuneyo bannayuganda bangi neewaza okulimenshoninga mu bugenderevu, naye bannayuganda bangi abawanga lya mu ggwanga muzungu booda mwazaalibwa era ne mwali omutuuze, era nga gye bali bakola emirimu egy'enjawulo tebalina oboolyawo kutulugunyizibwa ku batuusibbwako. Naye bwe twesanga mu ggwanga lya Uganda ng'ate owambye munna omulambuzi n'omuzaayo nga togoberedde mateeka nga bwe twalabye, ekyo nakyo kireetawo ebibuuzo bingi, era tujja kunoonyereza bameka abaakawambibwa mu ggwanga lya Uganda olwo ne baddizibwayo nga tetutegedde oba nga tebagoberedde mateeka. So tulina twagala okukubiriza eggwanga lya Uganda n'ebitongole ebyokwerinda, amateeka weegali, bw'ebaayo omuntu gwe muteebereza mugoberere amateeka amalambulukufu gayitibwemu, kuba we gagobererwa kiteeka obukakkamu mu mitima gy'abo abakwatibwako ne famire zaabo ababa oboolyawo be muba mututte okuvunaana. Naye buli we tudisirigadinga ne tutyoboola enkola erambikiddwa mu mateeka kireka ebibuuzo bingi, era twagala okusaba gavumenti ya Kenya ne gavumenti ya Uganda okunnyonnyola enkola gye bayiseemu era gye bayitamu okukwata Kano Besigye ne gwe bamukutte naye omu gwe bayita Obed n'abalala abakwatibwa nga tebagoberedde enkola emanyikiddwa ng'extradition. Abaffe bannayuganda ne bannansi ba Kenya ne bannansi mu East Africa amawanga ag'enjawulo bafune batya obukakafu nti kati bali secuwa nga basaze ensalosalo z'amawanga. Nga bannansi ba Uganda twongera okuba abanyiikivu era ffe tukkatiza nti omukago gwa East Africa n'enkolagana ennungi y'amawanga East Africa tugyetaaga, naye abakulembeze ab'enjawulo n'ebigendererwa ebyabwe bwe batandika okutyoboola omukago nga bakola ebikolwa ebiri wabweru w'amateeka, obuvunaanyizibwa busigala eri bannansi okusitula amaloboozi. So nzize olwaleero okuvumirira ekikolwa ekyo n'okusaba era n'okudimandinga twagala okunnyonnyolwa
okuva eri gavumenti ya Uganda ne gavumenti ya Kenya bakoze batya okukwata omuntu ayogerwako ng'eyabuzibwawo mu ggwanga eddala ate n'azuulibwa mu mikono gy'ebyokwerinda ebya Uganda. Tewannabaawo olukusa lwonna Parliament lweyisa wano ng'ekkiriza amagye ga Uganda oba poliisi ya Uganda okubeera deployed mu ggwanga eddala. So Parliament erina mu lusirika okuva lwe yasirika tewannabaawo olukusa lwonna nti Parliament yakkiriza Uganda okudeployinga amagye e Kenya oba okudeployinga amagye ewalala wonna. Kaakati abasibe n'abakwatibwa babakwatiddeyo batya mu ggwanga lya Kenya. Kenya tennaba kukkiriza nti ye yakutte. So ebibuuzo bisigala bingi, twagala okuba nti biddibwambu okusobola okukakanya emitima gy'abannansi mu Kenya ne mu ggwanga lya Uganda. Naye nga twagala okukivumirira n'okukakasa bannansi ba Kenya nti bo ng'abantu tumanyi tebalina musango na buzibu, naye tumanyi nti gavumenti yaabwe oba oliawo erina kati okuvaayo okunnyonnyola kino kyabaddewo kitya mu ggwanga lya Kenya ne gavumenti ya Uganda okunnyonnyola kyo kyabaddewo kitya, baggyewo olukusa olukola operation mu nsi endala nga tebagoberedde mateeka, nga tebalina na lukusa olumanyikiddwa mu mateeka lwe balina okufuna. Mwebale nnyo. Operation oba okwegatta kw'amawanga gwa East Africa temwalimu kusattulula magye g'amawanga na kusattulula nsalosalo z'amawanga. Ensalosalo z'amawanga ga East Africa oba ziyite boundaries zasigalawo ne jurisdiction ez'amawanga gano zasigalawo. Era bw'otunuulira ne mandate ya Parliament y'omukago gwa East Africa eyina ekkomo ku byesobola okuyisa kubanga etteeka lirambulula bulungi. So amagye g'eggwanga erimu okukola operation mu ggwanga eddala kyetaagisa olukusa olw'eggwanga eryo gye balaze ng'ate okusinziira ku likodi zenina bweba Kenya wetaaga lukusa lwa Parliament ya Kenya ne weba Uganda wetaaga olukusa lwa Parliament eya Uganda okudeployinga amagye eweru w'eggwanga. Ekyokubiri ne Kenya okukkiriza amagye ago. Omanyi nti emabegako DRC yawawabira Uganda mu kooti y'ensi yonna paka olwaleero Uganda ekyabanja obukadde obukunukizibwa 3 obwa dola yakasasulako obukadde nga 6 ndowooza tennaba na kumalayo ekyali mu kooti. Deployment yonna erina kubanga waliwo endagaano n'olukusa oluweddwa mu Parliament n'amawanga ago mu bitongole ebimanyikiddwa. So okukwata abantu mu ggwanga erya Kenya oba mu ggwanga lyonna tekiina wekiprovidingibwa mu mukago gwa East Africa era kiri wabweru w'amateeka agafuga amawanga ga East Africa era kiba kikontana n'amateeka agafuga omukago gwa East Africa. Tekisobola kuyitibwa nkolagana era eyo tulowooza nti eba nkolagana wakati ndowooza wa Museveni na Ruto naye ng'eri bweru w'amateeka gye babakoze kyova olabanga e Kenya bannansi bavuddeyo babuuza ebibuuzo n'ekitongole ky'amateeka ekya Kenya nalabye nga kivuddeyo nga kyo kireizinga ebibuuzo nti bino byakolebwa bitya mu ggwanga erya Kenya. Kyakubiri ne wano mu Uganda naffe tubuuza bibuuzo nti yes mutulaze nti mumutadde mu court martial ekyo kirala naye mwakoze mutya operation mu ggwanga eddala era ebibuuzo byaffe kati bikyali ku level ya mukola mutya operation mu ggwanga eddala nga tegoberedde mateeka ate nga newe banga yandikolebwa ng'egobedde amateeka era ebirina okukolebwa birala nti ebitongole birina okukola okukwata omuntu yenna yandibadde ebitongole byakwerinda eby'eggwanga erya Kenya. N'omuntu okukomezebwawo omuntu asigaza olukusa okuwakanya extradition oba okudizibwa mu ggwanga eddala era kyekyatekebwawo mu mateeka nti walina okubaawo proceeding eyo omuntu akiwakanye kale kooti yebeeruulinga egambe nti atwalibwe oba eruulinga egamba akole ki asigale. So bino byakolebwa nga bwe bikyalabika kati byakolebwa wabweru w'amateeka era amateeka agafuga n'omukago n'amateeka n'endagaano ezifuga East African Community tezikikkiriza. Bw'otunuulira ku bakwatibbwa n'abakayiganya ennaku zino ekisooka bangi bannansi abatali bano bannabyabufuzi ababadde nabo bakwatibwa mu ngeri bwetyo naye nga tebaliiko nnyo balondoozi wadde kamera naye kasita kyatandise oba oliawo ne kati ku bannabyabufuzi nabo tulina okuvaayo nga tukiikirira amaloboozi ag'abannabyabufuzi abakwatibbwa ne bannansi sekinnoomu
ababadde bakwatibwa ne bawanyisiganyizibwa amawanga nga tewaliwo goberera amateeka agalambikiddwa newankubadde ng'era tosobola kukyawula nakiba nti kandi bakagenderera ak'okutandika okutaayiza bannabyabufuzi naddala ab'opposition mu ggwanga lya Uganda okutalaaga n'okwetaaya mu nsi yonna naddala singa obanga obakwata nga togoberedde nkola eyitibwamu mu mateeka omuntu singa aba ateeberezebwa omusango nkirambuludde wano amateeka gayitibwamu okukwata omuntu oyo gamanyikiddwa omuntu asobola okukwatibwa singa aba alina omusango era asobola okunoonyezebwa mu ggwanga eddala singa aba alina omusango naye nga bikwakulizo buno butuukirizibwa one singa wabaawo endagaano ekkiriza okuwanyisiganya abasibe oba bawawaabirwa wakati w'amawanga oba giyite extradition treaty walina okubaawo endagaano eyo tosobola kugenda kukwata muntu oba kuteekayo proceedings ez'omu nsi etalina ndagaano naawe era teba n'obligation kuwa muntu oyo ako akwakuliza akola ki akasooka akokubiri nti omuntu oyo mulina okulaga omusango guyazizza nga mukyali eno wammwe mu nsi yammwe ne muguprocessinga mu mateeka ne mufulumya arrest warrant n'obujulizi ne mubuweereza mu ggwanga gye mumwetaaga Uganda erina embassy mu ggwanga lya Kenya mu kitundu kyekimu oba kye bayita Riverside kakati mu kitundu kyekimu Uganda erinamu ki embassy Uganda erina Ministry of Foreign Affairs wano but twagala obujulizi nti basoose ne batwala mu kooti wano ne batransmittinga request ya arrest warrant paka mu ggwanga lya Kenya bwentuuka eri erina okuteekebwa mu nkola abasirikale ne security organs nga za Kenya mu mbeera ng'eyo era erina okugenda mu kooti mu kitundu omuntu bwe bamwagala waali olwo kooti nekkiriza awaranti eyo neragira abasirikale nga ba Kenya okweexecutinga okukwata kw'oyo omuntu so ebyo byonna bikyali bibuuzo nti okuva Kano Besigye n'abalala bakwatibwa kati ku nsonga eno waliwo Kano Besigye tewaliwo bukakafu bulaga nti basirikale ba Kenya be bamukutte nti era bamututte mu kooti n'asooka ateekebwa mu kwewozaako okwe-extradition awakanye oba akkirize oba kooti emusingise nti asaanidde okomezebwawo yeye enkola mu mateeka emanyikiddwa ng'omuntu yeetaagibwa singa aba ateeberezebwa okuzza omusango naye buli w'oba nga togigoberedde ebibuuzo ebisigalawo possibly bamuyigga lwa byabufuzi possibly bateekawo kutya na kulemesa bannabyabufuzi mu Uganda kuyitibwa mu mawanga malala omuli ne Kenya kubanga invitation yabadde ayitibwa bannabyabufuzi amutold kulonkinga oba kutongoza katabo kakati bwe kibanga bwe kityo bwe kiri kisoboka okuvunulwa ng'abalwanyisa bannabyabufuzi okuzimba enkolagana mu mawanga ga East Africa ate ekyo kibawa bweru w'amateeka ku bonna baba bakikoze so tuvumirira buli kigendererwa ekisoboka okuba nti kyabadde ne tudemandinga answers oba kuddibwamu at least for now kyakolebwa kitya naddala nga kiri wabweru w'amateeka yejja okuba entandikwa yaffe okuditamininga kyesobola okuzzaako nga bannabyabufuzi mu Uganda era nga bannayuganda newankubadde ng'essaawa eno kati kuvumirira nti kyakolebwa wabweru w'amateeka twagala obukakafu nti waliwo nti amateeka gagoberebbwa n'okudimandinga nti bonna abakwatibwa mu ngeri eyo beetaaga okufuna obwenkanya